Tolinga gundi ono yagambye akyalabirira ex we. Mwera mayino. Nejosted bangambya. Nejosted awo buyambi bw'abaana. Yes. Eje bali abasajja ngwambye je bali abasajja abalabirira abaana baabwe. Yes. Kali katusoka tufune eddoboozi lya Shonga ex wa Sasho no atubule ye biwulidde what is the reaction to this. Mpozi wangamba mwana Sasha wo. Beti mbapo byegendereza nnyo nzijukira yali birthday yange gundi interview nawoba you know it was small yambuuza nti olubuto lugo ne mugamba nti lwaki temulinda oli nanyini lubuto ajja tubeegambira omwana maama yakola ki yategeera taata w'omwana yani. That's the statement I made. Mani Sasha yava mu mbeera so ebintu bya Sasha ebyo sagala nnyo kola ki but means enganze oyo mwana naliko naye manyi kikyali. I know her, she's so vulnerable. Amazika ge gali wano wegati ne bwomusunako akaaba. You understand? Naye media si kintu kye. She's not a media person. Kyobula bikyanemye okutegeera si muntu wa media si muntu wa stand. So I don't think it is a stand. I don't think desperation ye agirese mu mawulire. Twalina mu buzibu bwe twalinamu obuzibu ye breaking news of our separation. Me, I knew it's a relationship that was damaged. Nansubire yinza okuddawo. So I left Uganda almost that time. Kitegeeza omwana si wange automatically. Kitegeera nali sikimanyiko nti kibamubanja renti. Nze yadde twayawukana ne Sasha ye muntu aŋŋamba anything n'ekikola bwe mba nsobola. Despite the fact nti twayawukana. You understand? Kubanga nze tetwayawukana mu bubi talina kibi kye yankola and I believe nange sirina kibi kye namukola just bantu kumubuzaabuza. You understand? Mwabawala babuzaabuza nnyo you know oli aveeri oli mu situation eyo n'akubuuliranga you don't deserve what you have. You deserve more. Kati gwekulaba oli awo onyirire oluvubuka olukujiriza wayinza okuvaayo kyali n'akubuzaabuza. Nfubye nnyo okwogerako n'omwana oyo. Kubanga twali twogera ennaku zino we are not in bad books. Twaddawo ne twogera bulungi. You understand? Kati lwaki aposting ebyo munne nga whatever you know tebimukwatako. It's none of our business. You understand? Badde asirika busirisi nalwana ntalo ze buli muntu alina entalo ze. Everybody has got wars in this world. Kubombi osinga kwagalani wanji osinga kwagalani kubombi atoteka ku mizani nze nzakyemanyipe